Nkulamusiza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli mu kiboga tulambula kiboga enkulaakulana nabo weetuuse abangi mwali mulowooza nti kiboga kikyali kyalo kiboga afuuse Kampala abantu b'ekiboga tebakyasula mu nnyumba za ssuubi bakulaakulanye buli kimu bakiina bw'otuuka ekiboga mwattu weewuunya naye mu kiseera kino gavumenti yateekawo enkola ey'okulaba nga abantu beegaggawaza eya Parish Development Model twagala ladisi w'ekiboga atubulire bo batuuseewa tubirayo abantu bye batandise okubula tebaagala kusasula naye twagala tumanye ekiboga enkola eno etambudde etya baazifuna tubirayo gye baagala tebaazifuna rdc tukulamusiza ku Beg TV twagala otandikirawo abannakiboga program ya Parish Development Model bagikutte bulungi era bagitadde ku ntiko ekiboga tulina emiruka 58 buli muluka gulimu saako ya Parish Development Model buli muluka gwafuna obukadde 100 ekiboga ze biliyoni 5 ne miliyoni 8 kakati gavumenti yatwongedde biliyoni 2 ne miliyoni 9 era buli muluka ekiboga gugenda kuddamu gufune obukadde 5 bwe bukadde 15 obugenda ku miruka wetubadde tulambula bannaffe abaafuna ssente za Parish Development Model abamu bakoledde ddala bulungi oli akugamba nti nafuna akakadde kange kamu nengulamu obuyana bwange obuto 2 buli kayana nakagula $55 nagamba naye kakati ebiyana bitandise okula ngenda bijjamu akakadde kamu n'ekitundu oba obukadde 2 ate ngende mu maketi ngule ennyana eziwerako n'olwekyo yembeera eri ekiboga bannakiboga bettanidde nnyo okulima emmwanyi ate nga mukimanyi bulungi nti kati ebbeeyi y'emmwanyi yalinnyiddde ddala bulungi n'olwekyo abaalima bonna emmwanyi bafunyemu bulungi era akakadde ako bakakozesezza okugula endokwa okugula ebijimusa n'okukola buno obucupa buno pulezidenti bwe yatulaga buno obufukirira era ne kaba nga kayambidde ddala tulina bannaffe bo abakateeka mu nkoko era bw'otambulako nabo bakugamba nagula enkoko bakugamba nti nagula obukoko bwa $5 oli nagamba nti buli kakoko nakagula 15,000 n'atandikirawo n'agamba 5 amalala nengulako emmere nentandikako n'ekiyumba wentandika project abo ne batandika waliwo ate abaafuna ng'olwedde baali balinawo obukoko obutonotono oli nga abaddeko n'obukoko bwa 2 nabo n'abwongeramu emmere n'abwongeramu obukoko obulala obuto naye n'atandikiraawo waliwo abaalima ennyaanya oli nagamba nti emiliyoni yannyamba nafuuyira ennyaanya nagamba nti eddagala ly'ennyaanya lya bbeeyi naye akadde kano kannyamba nafuuyira bulungi ennyaanya nazijjamu nazitunda era kati nkola bulungi n'olwekyo bannayuganda bannakiboga mbakubira omulanga ti gavumenti etukwatiddeko President Yoweri Kaguta Museveni atukwatiddeko ku kya Parish Development Model n'olwekyo akakadde ako wooba okafunye akajja buli maka ku muluka kubanga kakadde kaliwo kuyamba maka gonna kubanga eyo project eba y'amaka kati atuba tukibala nti amaka 10 ku muluka gegaganyiddwa mu nkola ya Parish Development Model n'olwekyo akakadde ako kajja mu maka mukateeke mu nkulaakulana muleme kwejalabya kubanga oli ajja kwagala oggula olubaati lwa flat screen $5 aluteeke ewaka ajja kwagala okufumbisa omuwala akadde n'akateeka mu kufumbisa omuwala okugula emmere abako baleeta sukaali obubaasa mubaamu $5 gumu bajja kuleetera sukaali n'ennyaanya obiri ebigwewo n'olwekyo akakadde tukateeke mu kwekulaakulanya tukateeke mu programu z'ebyobulimi ez'ebyokwekulakulanya tulabe nga twongerera ddala ku nnyingiza y'omu maka tubulirayo n'olwaleero tubadde ku mawulire ne tuwulira gye bakutte abakungu abakola ku ssente ezo
ng'ensonga eva kuba nti omuntu asayininga kakadde twala 5 sayininga kakadde twala 8 ekiboga ebyo wabikutte otya ekiboga nayo gyebiri waliwo parish bagiyita Kagobe eri mu gombolola y'Ekapeke era mulimu parish chief gwe bawaabidde nti ye buli beneficiary ng'etteeka buli agenda okufuna akakadde buli maka gagenda okufuna akakadde ka parish development model amuggyako emitwalo 10 era ne batulagirira ne mobile money gye bazitwala eri awo mu kibuga town era we yategedde nti bamuwaabidde bano abaabadde bamuwadde n'abajja mu nkalala baleme kufuna amawulire ago gonna ne tugafuna era tugakolako era fayiro yaguddwawo essaawa yonna bagenda muyita yeewozeeko ekirungi bano abawaabye bo baavuddeyo ne bawandiika statement n'olwekyo ebyo mwebiri mu ba parish chief ne ba parish chief mwenna mu ggwanga mbakubira omulanga nti tubeere beerufu twagale eggwanga lyaffe ate twagale n'abantu be tuweereza ate tukole ekintu tulabe nga bannayuganda bafunamu kubanga oli waba alina okufuna akakadde n'omuwa miliyoni 8 n'omuwa emitwalo 8 n'omuwa emitwalo 9 oba okotogedde programu ze n'ebintu byagenda okukola era nga njagala okubalabula ba parish chief tugenda bakwatako ng'amateeka bwe galagira tetugenda kukitunuulira butunuulizi ffe nga ba chairpersons ba parish development model mu district tetugenda kubatunuulira nga mukenenula ssente ze parish development model tujja bakwatako tubakube mu mbuga z'amateeka gabalamule nga bwe galina okubalamula ffe ekiboga mbadde ngamba nti bano abakkiriza okusayininga ezitawera be bakyamu lwaki gwe osayininga omusajja baga nti nkuwa 9 lwaki tozigaana abantu b'omu byalo kati ng'abantu b'ekiboga beetya obalaba ne waba ayingidde office aba ayagala ajjemu engatto aba ayagala afukamire nga tannabana kwegamba beetya tebayina confidence okitegeera kyova olaba oli ayinza obbakozesa kyonna kyakola ki kyayagala naye nga kikyamu oba oweereddwa omulimu kubanga emirimu tegirabika omulimu gukole mu bwerufu bwagwo oweereze eggwanga lyo ate olabe nga eggwanga lyo lifunamu tulina n'ekirala kye twafunye corruption scan endala gye twafunye yabadde mu banka Equity Bank waliwo chairperson bamuyita Kakeeto ayina ssaako emu gy'akulira ku ssaako yaabwe kwagendako obukadde 5 naye babadde tebannabana kubuggyako ne kuvaako miliyoni 10 obukadde 10 ne bugenda ku akawunti ya chairperson ey'obwannannyini ate ne buvaako ne bugenda ku akawunti ya mukwano gwe naye tuyina abantu baffe ab'omunda abaatuwadde information eyo Kakeeto ne tumukwata era ne tukizuula nti kituufu miliyoni 5 ku ssaako emu ey'omuluka nga tezikyawera nga kuliko miliyoni 4 era Kakeeto ne tumukwata ne tumutwala ku poliisi yaffe ey'ekiboga ne ssente n'azisasula kubanga abantu balina okukola ki ozikozesa kati n'olwekyo tuli eyo tulwanyisa bulyake kulaba nga programu eno eya PDM etambula programu nnungi president yagibala bulungi naye ate waliwo abantu abo abatalina mwoyo gwa ggwanga abeetaagamu okuteeka mwoyo gwa ggwanga okulaba nga eno project etambula bulungi nga president bwe yagibala bannayuganda bafunemu beyongera okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu kale mwebale nnyo tetujja kusukkawo awo abasajja beegaggawaza ye yafunye miliyoni 10 muntu omu gwakuwa 8 akuwa 5 naye